The newsroom, where untold story is revealed. naye akakiiko k'ebyokulonda kalabika kawulidde ensonga yaffe era kagitegedde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. BTN Media, beyond the newsroom, omuno kyakena maaso n'okubeera ng'otugoberera. Breaking news, agakagwawo Council Elias Luyimbazi Nalukoola Chwarwadachi yagenze maaso n'okubeera nga gazettingibwa era ng'alindiridde okulayira. Kakati no mu butongole kimaze okubeera nga kikakasibwa nti Council Elias Luyimbazi Nalukoola wakulayira lunaku lwankya mu Parliament okusinziira ku muwandiisi w'ekibiina kya National Unity Platform David Lewis Lubongoya avuddeyo ku mikutu gye egy'enjawulo okuli X ne Facebook n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti Honorable Elias Luyimbazi Nalukoola finally gazetted. We shall soon seek an explanation from the Electoral Commission why the results in the original tally sheet are different from the ones in the Gazette. We can only hope that all these machinations are not intended to create a case for the losing NRM candidate. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Where there is none, thanks all who raised voices and put pressure. Council Elias Luyimbazi Nalukoola avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti gye bujja bagenda maaso n'okubeera nga babuuza akakiiko k'ebyokulonda lwaki kagenze maaso n'okubeera nga kateekawo enkyukakyuka mu nnamba y'obululu okusinziira ku buli bwe bagenda maaso n'okubeera nga balangirira ate ne bwe bagenze maaso n'okuteeka mu Gazett. Naye okusinziira ku the Uganda Gazette kiraga nti Council Elias Luyimbazi Nalukoola oba abalondeddwa mu kalulu ke Kawempe by elections bagenze maaso n'okubeera nga ate bagazettinga. Nalukoola essanyu limujjudde okujaganya ku kitebe kya NOP ate ye wa NRM aguddewo ekigwo ageze maaso n'okubeera nga azirika Nambi Farida. Njagala ngene maaso n'okuba nga mbikuwa wabula nzikiriza nsooke ngene maaso n'okubeera nga nkuwa obubaka buno ate tugere maaso n'okweyongerayo. Nkujjukiza nti Beyond the Newsroom gwe mukutu gwokka gw'oyinza ofunako amawulire mu budde bw'oba ogenze maaso n'okubeera nga ate obwetaagiramu. Awo wennyini wenkusabira vidiyo eno sooka ogimpereka like, bw'ogiwa like ojjaba ogiwadde muliro ogitamuza otuuka ku buli sekinomu ate mu ngeri y'emu nkusaba gw'atanaba kubeera nga osubscribinga osooka osubscribinge ku mukutu guno osobole okufuna amawulire gonna nga tugenda maaso n'okubeera nga ate tugakuteerayo. Awo wennyini nkusaba okole mu kade okajje mu personalize okasemu all of the notification ku mboozi zonna nga bwe tuzisa ku mukutu guno. Okusinziira ku muwandiisi w'ekibiina kya okusinziira ku Joel Lusenyonyi Besekezo ono nga yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament nga kwoteeka n'okubeera nga ye mugezi w'ekibiina kya NUP avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti finally results from the Kawempe North by-election has been gazetted by the Electoral Commission with Honorable Elias Luyimbazi Nalukoola as the winner. The pressure from all corners has paid off. We are now waiting the swearing in for our colleague so he can serve Kawempe North and Uganda at large. Joel Lusenyonyi agamba nti Kyalwaddaaki musajja mukulu ono Luyimbazi Nalukoola agenze maaso n'okuteekebwa mu kyapa eky'eggwanga era ndinda akaseera kakulayira agende maaso n'okuba nga aweereza bannakawempe North kwoteeka Uganda yonna okutwaliza wamu. Kakati nno okusinziira ku mbeera nga bweri the Parliamentary Elections Act Cap 177 kwoteeka section 7 ne clause 1 eragira akakiiko k'ebyokulonda genda maaso n'okubeera nga munange gazettinga results zineeno then ate speaker n'agenda maaso n'okubeera nga alayiza mwanatu oyo naba agenze maaso n'okuwangula. Kakati nno publication of result for the parliamentary by-election conducted in Kawempe Division in North, Kampala capital city. Notice is hereby
given by the Electoral Commission that the result for the parliamentary by-election for the directly elected member to Parliament, Kawempe Division in North Kampala, capital city, in the schedule to this notice is hereby published in accordance with the Section 78, Clause A of the Parliamentary Elections Act, Cap 177. Era nga ababaka abayetaba mu kalulu kano be bano: Engena Maitam Edward Stanley yafuna 23, Independent Kasacha Henry Mubiru yafuna 100, wa DP Koteka Luwemba Luuswa Muhammad Independent 214, Luyimbazi Elias Nalukoola omutwalo gumu mu kasanvu mu lwenda mu 39, Muchibi Sadati wa FDC yafuna 243, Mulerwa Hanifa Karadi Independent 389, then Koteka Mustwa Ismail ono wa PPP yafuna 39, then Koteka Mutazindwa Muhammad Independent yafuna 188, Nambi Farida Kigongo WNRM yafuna mbukenda ngate wali eri batugamba kanana yafuna waneno kenda mu 58 newankubadde eri batugamba kanana bwe yafuna, then waneno Nsereko Moses nasembayo n'obululu 30 nekutebwako omukono kulira akakiiko k'ebyokulonda Chairperson Electoral Commission Justice Byabakama Mugenyi Simon bwatyo nasako omukono. Era nga kakati mu butongole Nalukoola kiraga nti no mwana tu yagenze damaso n'okubeera nga gazettingibwa ate nga omubaka ate alondeddwa wakugenda maaso n'okubeera nga anti bamulayiza olunaku tusuubira okubeera nga lujja kubeera luwanca. Ng'ebigambo bya David Lewis Bwonga bwe bibadde nti lwaki bagenze maaso n'okubeera nga bakyusa obululu bunene okubeera nga ono yafuna akanaana kakati ayinawo 958 ne beebuuza nti tekaba akakodyo ak'okuteerawo NRM ebbanga eryogenda maaso n'okubeera nga ate beekwasa n'okuba nga oboolyawo bateekayo petition evuga njukira nti Musemateeka w'eggwanga tokkirizibwa genda maaso nakubeera nga owawaabira muntu nga tannateebwa mu Gazett nakulayira kubanga tewabaawo musango ogumuwaabirwa. Engeri gye kiri nti no Electoral Commission kasita emala okubeera nga erangirira omuntu ekyo ekiddako kiba kya mu Gazett nga olumala omusa mu Gazett ebyo byonna biba biwedde nga tekyavunaanyizibwa ku nsonga ezo. Kakati abo baba balina genda mu kkooti ejulirwamu oba oliyawo kkooti ensukkulumu ne bawaaba omusango gw'okubabba obululu n'ebirala ebyefaananyirizaako bwe bityo. Bitusuubira nti NRM okuva lwe yawakanya kinono kiraga butereevu nti bakugenda maaso n'okubeera nga bagenda mu mbuga z'amateeka bateekeyo omusango gwabwe ogulaga nga butya Nuupu bwe yagenda maaso n'okubeera nga ebabba. Era njagala nkwe ku bigambo bino ebya Kanserias Luyimbazi Nalukoola nga yakava okusimbula bwati ku Electoral Commission bigambo ki byagenze maaso n'okwogera ebibadde eby'obukambwe nga bingi era nga biwanvu ogende maaso n'okuba nga obiwuliriza. Nnaku lwa leero mukirabye nti tuze wano ku Electoral Commission nga tugitegeeza nti naffe tukooye okubeera nga tuddamu ebibuuzo ebitali byaffe. Abantu b'e Kawempe North baalonda ne bamala era gwe baalonda y'ono kamwa koogera naye babuuza gwe twalonda lwaki talayira, gwe twalonda oluvannyuma lw'ebbanga ddene nga tetufuna bukiise bunywevu olw'okubanga memba waffe wa paalamenti omwagalwa w'abangi Honorable Ssegirinya bwe yali yakalondebwa yalwala ate yasibibwa n'abeera mu nkomye ebbanga ddene oluvannyuma n'atwalibwa mu malwaliro ag'enjawulo abadde ku ndiri bambi musajja wattu nga tasobola kwogera bigambo binywevu so nga yali abirina eby'abantu b'e Kawempe North Constituency. Kati baamaze ne balonda omupya nga y'ono kamwa kwogera. Beebuuza lwaki omuntu oyo tatwalibwa mangu mu tteeserezo n'alayira nga tubategeeza nti Electoral Commission tennateeka byava mu kulonda mu kitabo ekitongole ekya gavumenti oba okukola kye bayita Gazett. Olwaleero tuzze gye bali ne batubuulirako nti mazima ddala nabo ensonga eyo bakwatako era nabo bejjusa olw'ebikolwa ebyekko ebyettima ebyettemu ebyakolebwa mu kalulu ako
ne batutegeeza nti bamaze okuweerezaayo ekiwandiiko ekyo ekitongole kifulumizibwe mu kitongole ekya UPPC mu bbanga eritali lyawala. Nabwekityo tutegedde nti alina obuvunaanyizibwa kaakano okufulumya ebyava mu kulonda okwo kyekitongole ekyo kyenjogeddeko. Tujja bategeeza singa tunaalabanga nabo bakandaaliriza ne batafulumya, tujja babuulirako nga tugenda obbakyalirako abantu abo baatugamba batuula Ntebe. Tujja kugendayo naye bwe tunaalaba nga basusse nga bakola nga bwe baagala. Mu ngeri y'emu njagala okutegeezaako ku General Museveni nti nno munnange wawuddiisibwa ssebo munnamagye waffe omulungi. Baakuwuddiisa abaakugamba nti olina obuwagizi e Kawempe North, ne basomba abantu ne babaleeta ewambogo nga bakulimba so nga babajje mu masoso g'ebyalo eyo. Munnange abantu be wali oyogera gye bali bangi ku bo tebaava Kawempe. Kale be baafuna entengereze nga bamanyi nti tujja bawangulira n'eyo gye wajja ne boonoona ebyava mu kulonda mu kitundu ekyo. Mu kiseera kino okumanya abantu abo banafu nnyo era tebalina bujulizi busobola kuyimirizaawo kuwaaba kwa nsonga. Bali ku kaweefube wa kubuzaawo na kukwata abantu bange abampagira abaali bakuuma akalulu nga kansala omu ate nga minisita ku division y'e Kawempe ayitibwa Henry Buule. Inginiyo yava Kikaaya bamubuzizaawo ekiro kya leero azzemu okulabikako e Kawempe batulugunyizibwa. Omulala bamuyita Saka William babatulugunya abasajja bo ssebo General Museveni nga babakako okuteeka emikono gyabwe ku birayiro. Ebirayiro ebyo bye baagala okukozesa mu petitioni nga bya bulimba mbunno bawakanye nnyini obuwanguzi bwange ate nga naawe bakunoonyereza waali zudde nti yenze yawangula ne ku bikolwa ebyekka ebyakolebwa bikulagira ddala nti abasajja bo baali beekaka babeere nga be bafuna obuwanguzi ekitali kituufu. General Museveni okimanyi bulungi, wagenda mu nsiko mu gy'ekinaana wali onyiize olw'okubanga obululu bwa Democratic Party bwali bujjubbiddwa UPC era n'ogenda e Luweero aba DP gye baalonda ennyo ne bakukuumirayo mu nsiko n'olwana ng'olwanyisa kibba bululu. Munnanga abasajja b'okulembera nabo baabo be beesomye okubba obuwanguzi bwaffe ate ng'amazima gali nti ku mulundi guno General Museveni ekibiina kyo twakiwangula ffe ab'NUP. Abasajja bo bayite baddeyo mu nkambi balekerawo okutulugunya abantu baffe kuba kifaananya bubi eggwanga lyaffe naawe kennyini gwe omusajja eyali amanyikiddwa mu kulwanirira demokurasiya neeraba ebikolobero ebikolebwa ate nga gwali waggulu mu buyinza. Ze ndowooza obudde butuuse weekube mu kifuba abasajja bo bagambe bakole ekituufu. Bannakawempe North tukooyo bakubirira buli kaseera baagala tubalagaanye agaanye okuteeka ebyava mu kulonda mu Gazett nga tubagamba mugumiikirizeeko naye akakiiko k'ebyokulonda kalabika kawulidde ensonga yaffe era kagitegedde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Baana ba mama ensonga zo nnyingi naye munzikirize nsinzirire wano ngene maaso n'okubeera nga njozayoza Council Elias Luyimbazi Nalukoola. Congratulations Council Elias Luyimbazi Nalukoola, MP elect Kawempe North. Era principal yavayo n'akutegeeza nti constituency olina bbiri kubanga mbunowa wali mu South bamubalange yagenda edda Kazibwe Bashir Mbazira emabega kawo yakavayo kubeera nga atugamba mbu bamuwayo obutwa era abadde mu ddwaliro. Simanyi oba abadde anoonya ka sympathy card kakudda nze naawe. Mbagaliza bye munjagaliza banywanyi video gimpereka like sharingireko munnage ne maaso n'okubanga agifuna ate tugende maaso n'okubanga ensonga tuzitambuza malidadi sana. Nsigale nzedde ninkusaba kimu kyokka gweyagala olanga naffe ojayita ku namba za feezo gende maaso n'okubanga otukubirako ate ali in charge ajja kukwata twogere ensonga ne business nga bwe zinogenda maaso n'okubanga zitambula. Tusinkane banywanyi atakumira mpeera bankumire oyayisa amazzi mu ttaka ne gatalumira. Ensonga nyingi zenkyaleeta temujja awokwo mubeereeko mbaleetera gookya. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.